Ebikongo okuva ku ludda oluvuganya gavumenti bikonkomalidde ku kkooti enkulu oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti Yasin Nyanzi okwongezaayo okuwulira okweyimirwa kw'omubaka w'e Nakawa Michael Andrew Kabaziguruka. Ebikongo omubadde Pulezidenti wa FDC Major General Mugisha Muntu, akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Winnie Kiiza, omulodi w'e Kampala Ssaalongo Erias Lukwago n'omubaka wa Rubaga South Moses Kasibante ababadde bazze okweyimirira Kabaziguruka. Okuwulira okusaba kw'okwemirirwa kwa Kabaziguruka kwongezeddwayo oluvannyuma lw'oludda lwa gavumenti okwemulugunya ku buyinza bwa kkooti enkulu okuwuliriza okusaba kwa Kabaziguruka ng'ate emisango egimuvunaanibwa giri mu kkooti y'amagye. Omulamuzi Yasin Nyanzi ategeezezza nti okusaba kwa Kabaziguruka kwa kuwulirwa oluvannyuma lwa ssentebe wa kkooti y'amagye Andrew Guti ne ssaabawabi wa gavumenti okulabikako mu kkooti bannyonnyola okwemulugunya okuli mu kwemirirwa kwa Kabaziguruka. Omulamuzi ayongezaayo okuwulira kw'okusaba kwa Kabaziguruka okutuusa ku lwokuna lwa ssabbiiti ejja ekitasanyusizza bikonge bya Kabaziguruka ebivudde ku ludda oluvuganya. Olwaleero tubadde tulowooza nti Michael ajja kufuna eddembe lye agende mu bantu be alyoke ajje mu Paalamenti akulire abantu be ab'e Nakawa, naye tulaba nti gavumenti era teyabadde redde okujja mu kooti. Bakimanyi bulungi nga bwe Michael ali mu kkomera talina musango, emisango gye bamuteekako gyonna tugimanyi ya politics. Tewali civilian mu kkooti y'amagye, basiviliani abakayita mu kkooti y'amagye bali 10,017 okuva emyaka 12 okutuuka kati 17. Teri civilian bali bawadde bbeeyi mu kkooti. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria ne Ekak Ronald, amalindirire. This is Kingdom TV.